Eggwanga bwe lyali liyingira ennaku enkulu ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo, poliisi mu ggwanga ng'ekolaganira wamu n'ebitongole eby'ebyokwerinda ebirala baakakasanga bwe bagenda okunyweza ebyokwerinda era ne balabula abamenyi b'amateeka nti tekabatanda okukola effujjo. Mu mbeera eno, poliisi mu Kampala n'emiriraano efulumizza alipoota ku ngeri ebyokwerinda gye bitambuddemu mu nnaku zino okuva nga 24 okutuusa nga 26 lwe lunaku lw'eggulo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango, emisango bafunye mitono ddala boogeraageranya n'emyaka egiyise mu nnaku enkulu ng'era bakutte abantu 245 bokka ku misango egy'enjawulo. Obwekwerinda mu mwaka guno twagunyweza nnyo gy'olaba nti ku luno emisango gye tulina mitono nnyo okusinga gy'omwaka oguwedde. Poliisi egamba nti egimu ku misango gye baafunye gyekuusa ku ttemu eryabadde mu bikujjuko by'amazaalibwa. Waliwo omwami gwe bayita Susu Jimmy alina emyaka 42 abadde night watchman yetuze katwe ku poliisi naye twayingiziza omusango gw'okutta omuntu. Bino bibaddewo mu bitundu bya Kizungu zone Makindye division nga 25 omwezi guno mwaka guno ssaawa nga 6 ez'ekiro twafuna amawulire nti waliwo omulambo eri mu bitundu ebyo. Onyango agamba nti emisango egyasinze okweyolekera mu nnaku zino kwe kubba abadigize n'okuleeta akavuyo mu bivvulu ebyabaddeyo n'ebirala. Abantu abamu bagenda mu bivvulu ebyo nga balina ekigendererwa kyabwe basibusa empisa. Abamu bagenda mu kigendererwa ky'okunyaga abantu, ky'okusala ensawo, ebyokubba n'okukola ebintu ng'ebyo n'okukola ffujjo. Ono ategeezezza nti waliwo n'abaana abaabuze mu nnaku zino era asabye abazadde abaabuliddwako abaana baabwe okugenda ku poliisi gye bakuumirwa. Singa oli eyo ng'omwana we abuze, badde tusaba tutuukirire olaba nti ono ayinza okuba ku omwana oyo gwononya bali 8. Wabula Onyango asabye abantu okusigala nga bali bulindaala n'okuloopa ebikolwa byonna eby'obumenyi bw'amateeka olwo ababikola bakangavvulwe. Patricia Nakayima, BBS Terefayina, Gambuuze.